nga bwe kaafuuka akalombolombo okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwe gubeera ne kubagoba ba takisi abakozesa ekkubo lino buli lwe babaawo ekibanyize. Bano balumiriza KCCA okubalemeza mu ndooliito kye bayita obunnanfuusi obukonzibya enteekateeka y'emirimu gyabwe. Waliyo bannakigwanyizi abali emabega w'ebikolebwa, abali emabega w'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bwa takisi baveeyo n'omusolo ogutegeerekeka gusoloozebwe ku batakisi nga tewaliwo kkaayana. So tuleme kuteekawo mbeera, tuleme kulwana ntalo. Nze nzikiriza bulungi nti ffenna awaka tuvaayo ku makya tujja kunoonya ssente, so tuleme ate kuteekamu ntalo. Ensonga endala ezibabubbya omutwe kwe kubasoloozaako ssente nnyingi n'okubaggalira mu makomera kye bagamba nti baziimuula ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Kakati tukumye omuliro ogulimu kaamulali gugenda kuyingira mu ofiisi zammwe gujja kubajjayo. Tuwuliredde okusasula tetulina buzibu naye ate tetwagala ssente za kimuleetinga ng'omuntu tobalirira nago okolaki ng'osoloozaako ssente kyokugenda. Bano bagamba nti emirundi mingi gye baddukidde eri KCCA okubayamba mu nsonga ezibaluma naye nga tewali kikolebwa. Abantu abalala baliwo naddala nga bano aba KCCA n'aba gavumenti abalala baba bakifunamu naye ng'ate okumala olutalo mu takisi automatically tulina kulonda bukulembeze bwa takisi. Tumanye nti obukulembeze bwe buno kubanga kulonda bwe kunaaba kubaddewo ekyo kijja kuggwaawo. Teri biwayi mu takisi. Ba takisi driver buli takisi gy'osanga ebeeramu dereva ne kondakita. Nkubira gavumenti omulanga endooliito teziri mu takisi zokka naye ziri mu bantu pulezidenti baawa obwala DC abo baala CC tetumanyi oba obawa omusaala oba tobawa. Ekiwayi ki Uganda Transport Development Agency ekikulemberwa mu Staffa Mayambala kirumiriza kinnaakyo kikkotisa ekikulirwa Yasini Sematimba okwekobaana okukonzibya omulimu guno. Wadde ebiwayi byonna biwagira okulonda okw'emirembe, wakyaliwo okuwaanyisiganya ebisongovu mu bakulembeze bombi. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.